Aliko empower za ABS Television gama studio nze Nalija Aisha okutusaka program y'olunaku olwaleero. Mu studio muno ndimu n'abantu ab'enjawulo, omuvubuka ono kw'ossa n'omukyala ono bagenda kuba batubuulira amannya gaabwe mpozi n'ekibaleese tukimanyi ate tuyingireyo maaso. Ssebo amannya go? Bashir ate madam? Namutebe Flavia. Namutebe Flavia, mwongere ku maloboozi tubule okufuna te sound ennungi ennyo. Aha, kiki ekibaleese? Bashir ne Namutebe. Kituleese wano tuze wa Aisha tugenda twegayireko tulina ensobi gye twakola n'omukyalo oyo muzeeyi wange n'azaalukuka n'atugoba n'ewaka. Mwali mbeera mwenna? Ne kati mukyabeera mwenna? Ennyabo. Kati tukyabeera ffenna olw'ensonga. Tuba tubeera ffenna olw'ensonga yabeeranga wa taata we ate nange nabeeranga omukazi nga mukyala we. Oh, kati. Oh, wait. So oli stepmother wono? Yennyabo. Okay. Kati bba wange yali yakolanga bya safari. Nyongera ku ddoboozi. Nga akola bya safari tatera kubeera waka. Nga mbeera ne mutabani we oyo. Kati yatukwatira mu nsobi n'atugoba n'omwana amuzaalukuka. Nsobi ki gye mwakola? Eyinza okutuuza okuba okukuzaalukuka omwana? Tweyagala. Wangi? Tweyagala. Wayagala wayagala mutabani we? Yennyabo. Ng'omwagala mutima mulaavu ki? Mulaavu nnyabo. Lindako, abasajja baali babuze? Nedda nnyabo baali gye bali naye ebikemo bibaawo. Bashir, abaana bawala baali babuze? Abaana bawala baali tebabuze naye engeri gye twali tubeera mu nju abantu babiri twafunamu engeri y'obutagira ne mumala ne mukola ki? Ne mugira ne mumala ne mukola ki? Gweko sharing omukazi ne taatawo. Kati awo omusajja munenya okubagoba? Tetumunenya naye tusaba kumwetondera. Tusaba buyambi. Mwatandika ddi sokoleki? Kimaze wayiseewo kati bbanga ki? Mwamala bbanga ki nga mweyagala? Yagenda okizula ng'omwezi guyiseewo. Omwezi mulamba? Nga guyiseewo? Yennyabo. Yekitegeera ati? Alina engeri gy'eri atugakamya naye ffe nga tetukimanyi. Bannange, nodda ku mutabani wo, naawe nodda ku yandibadde nga maama wo, ne mwegatta. Mwali muwulira mutya? Mwali mweyagala mulaavu? Wali mwagala mulaavu maama wo? Mami noli simwagala mulaavu naye kale yakkaka. afunamu obutakkanya n'omubiri gwange. Kugu. Wafuna obutakkanya n'omubiri gwo? Omwana wali omwagala mulaavu? Iwanvu. Nze nkuwadde obudde bwange. Nange simanyi nakumanya kubanga kikemo kyo kugambye kikemo. Kikemo. Wali omwagala mulaavu? Yennyabo kubanga era tosobola tuuka kweyagala n'omuntu nga tomwagala. Yagambye yali takwagala. Kati simanyi naye nze namwagala. Era ng'olwo taata we? Ng'olwo taata we? Yali tatera kubeerawo nga bw'omanyi. No, waliwo okuba kwegamba bakati abakozi ba safari tebalina kubeera na mukwano. Babeera nago. Kati wagenda omufumbira nga tokimanyi takola safari. Nali nkimanyi era nange kikkiriza nti nsobi nagwa mu nsobi.
y'amaanyi naye nsobola kunneegayirako. Mwagendayoko weegayirako ku taatawo kuba guno musango gw'amaanyi taata okuzaalukuka bannange. Twegayirira ku muzeeyi n'agaana ng'ayagala kuntema butemi. Awo bino batujjawo tugenda nga tetukkaanyizza nga tetusonyiye. Ensonga lwaki wano tuzze tugende ISO twegayirireko. Kati nze ntandikirewo. Bambi wegayiridde bambi nyambaako. Nina ekizibu ky'amaanyi mpunya era naawe nkulaba wegunya bwegumya naye nange kimpitiriddeko. Sina we ntambudde naye biganye. Baŋŋamba nsooke neegayirira omusajja naye omusajja taagala na kumanya kikyendi. Kusaba kuneegayirirako ansonyiwe. Omwami yo kyamwagala omuvubuka Nedda nnyabo. Kati oli oyagala akusonyiwa akuzze mu maka akola atya? Olw'ensonga y'ekizibu kye nnina ne bw'aba tanziza mu maka naye wakyansonyiwa ekimpunya ekivundu oba ekiwunya kinveeko kuba ye nkimanyi munyiivu naye nsaba nsonyiwe. Naye kati amazima ntandikirewa wayagala muka kitaawo n'oyagala mutabani wa bbaawo? Nakugambye kikemo. Bashir tutandikirewa omukyala wali tomwagala? Nakugambye nga mami nali simwagala naye engeri gye bakandija mu kyalo ate nga nange mami gwe mulundi gwange gwali gusumulabako nange nesalawo naye gwe wali tukimanyi nti muka kitaawo. nafuna feeling mu mubiri gwange mani tukola ebintu ng'ebyo bitategeera. Mugambe mwagayirirako ko n'agaana basonyiwa? Yagaana. Ne bw'omukubira essimu? Namwegayirirako ko ng'ayagala kuntema butemi ngoba ewaka ebbanga alemera ewaka nga ye ayagala kutema butemi ne baŋŋamba nsooke muviiremu obusungu bukyali bungi ne bwe tumukubira essimu takwata. Ensonga lwaki tuzze wano tuyambe tusayire ku magezi ge tuba tukola. Mugenda kumpamu obudde I think about kyetugenda okuzzaako naye nga mawano ge mwakola. Kituufu. Wakola mawano okusharinga omukyala ne taata nodda ku mutabani wundi. Oli mukyala munyankole? Nedda nnyabo. Kiki ng'olulimi lwo lw'abanyankole? Si munyankole. Oli muki? Nakulira Rwanda. Okulira Rwanda naye ng'oli Muganda? Kale maama wange Munyarwanda. Okay. Katulinde ate tulabe ebyava ewa. Katulabe bwe tunaba tugenze ewa taata wa Bashir anaatuhandolinga atya. Temuvako EBS TV. Nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba 2016 twawandikira omwami ono ebbaluwa emusaba olukusa olw'okumusisinkana era eri etambula bweti eri mwami Ndawula Daniel nga reference eyogera nti okwogera ku nsonga ya mutabani wo Bashir ne mukyala wo Namutebi. Nkulamusiza nnyo ssebo era nkubuzaako nnyo amannya nze Nalija Aisha nga nsinzidde ku EBS TV nga ensonga empandisiza ebbaluwa eno yakusaba lukusa okusisinkana tubole okwogera ku mutabani wo kosa ne mukyala wo Namutebi. Nja kusanyuka nnyo nga ebbaluwa eno ogizzeemu nze Aisha Naluyija era nenteekako omukono. Omwami ono yaddamu ebbaluwa era yagiwandiika bw'ati eri mukyala Aisha. Nkulamusizza nnyo nnyabo ebbaluwa yo nagiraba era nga nkuwadde olunaku olwokuna wiiki ejja okusisinkana nze Ndawula Daniel. Bwatyo twasobola okusinkana omwami ono era bye bino ebyava mu nnyumba ye.
Tata gye baliko. Kale nnyabo nawe gye bali. Sibona ekisonyi okusaza mu lugendo. Naye toyanze obudde bw'otuwadde. Mwangu kubanga nze nina gye ndaga. Kituufu ssebo. Naye nga ebbaluwa bwe yali esoma omunange ensonga z'abantu bano ababiri. Ate babadde ekizabo ne bagoba wano sibaagalawo. Ono mutabani bo. Oyo si mutabani wange. Ono omwana saagala na kumulaba nako wano namuzaala okukono. Namuzaala ne mugoba. Tosobola kubeera mu nnyumba muno. N'obeera mu nnyumba muno ng'oseyalinga omukazi omuseyalinga n'omwana. Saagala bujozi bwange biki. Saagala tambula gwenyamo. Wunya ojja kuwunyira ddala oba obusirusiru bukugwemu. Nakuleeta waka wano kubeera mwami wange obeera otya omukyala waabe omukyala ng'oliyo n'abaami babiri ate oddira omwana gwe nakuzaala ku kagenda ne gozaala ng'abaana tobaleetanga wano banaano ogende sikyayagala nabimala tambula ofuke ekyokulabirako mu nsi nti kyokoze okugatta omwana ne taata kibi ne bakazi banno bakuyigireko saagala kumanya muve na wano mugende muve wano Aisa mva amaaso ogende naawe genda nabo muve wano mugende muve wano mugende mufulume oyo yali mukyala wange ne mugoba tabangako muwala wange genda kijja kuba kyakulabira ennyumba yange etandise okuwunya bwoyo senga teyayagala senga yali badde atereeza embeera zinamuleetera Aisa omwana oyo najjanga wano nga bandaganga ebakola obulungi emirimu mpozi bali mulaavu yaabwe bali mulaavu nze njija musajja atunkoye ngweri mu ntebe omwana ajja yesekereza n'oyo omukazi gwola bwe omukazi mutemu nnyo okutta famire agimalewo tambula sisobola nakusonyiwa ensonga nazimala nkugamba ensonga nazimala Aisa bali bakugaseeko bali bakugaseeko n'owulira bwe kiruma mu nnyumba ne tufuuka abasajja babiri saagala oba okitegeera oba tokitegeera sikyayagala kumanya Aisa ponda ekirieko saagala nkugambye saagala sikyayagala oba kusonyiwa sisobola kumusonyiwa tambula ng'ogunyense kutegeere gambye tombuulira nze gwolaba natwala obudde bwange buwanvu ne sente zange neteeka kamera mu nnyumba muno nenziteekamu nga ntaddemu sente zange mu bulungi obuugi naye ngenda okutunuulira nga bano banimba bulimbirimbi kakati jagala oyo mubuuzo omukya nze n'oli ani amalako kubanga ffenna tugattise n'atumalayo nze n'oli ani amalako toyogera nakwogera oyagala nze sikyayagalira ddala sente zange zenyononedde mu nnyumba muno nga nteekamu kamera nembimanya nembitegeera sikyayagala kumanya sikyayagala kuwulira oba kuwunyako okugende mu nnyumba yange otambule ogende Aisa
sisobola kiddamu nyamba naawe okwegayirako nze sikwagala bantu bajja kukolanga bikolobero nga beesiga ojje weegayirire nedda taata saagala era kikome ku nze ebyebikolobero naye bijja okukwata omulundi gumu bakole ebikolobero bamale baddukire nti tujja kugenda ewaayisa ajja kutwegayirirako sikyagala nze saagala genda okikolere balala naye siwange wane wadda saagala batambule bagende eno ennyumba yange era ndi mukulu omuvubuka oyo simumanyi nabimala bw'aba akoze ensobi bambisa tonziza mu folokoto abo oli kasasiro namumala kale fine naye kyonna kino abo kati mbalabira ddala nga mistikolo sikyayagala kumanya era abonebone ajja kubonaabona ensi bwetyo bwejja okukutwala obonebone paka lwolifa abakazi nga mujo kati ate wulira sigenda kuddamu genda okikola abalala era togenda kukiddamu kukyenagukola togenda kukiddamu kubanga buli anakusanga ajja kulaba ekivundu tambula ogende ove wano tambula sirina kasonyiwa kalimuti akanyinga kusonyiwa kavaawo munoonya awalala wemwogerera ebigambo ebyo naye siwane ewaddaani wamuyingo muveewo mugende aisa tambula ne banno mugende ze sikyayagalira ddala nabimala nsobola okubeerawo nja kulya nja kunywa nga wendi tekinuma nako tekisobola kunnuma singa kyali tekikuluma tewandikoze bantu bano kintu ekyo okulya nja obutabeerawo oyo omukyala yategeera nti simalako n'agenda n'oli kati oli yamalako mutambule mugende asomanyi kisinga okunuma eno ennyumba nagizimbira mu bulungi oyo omukazi ne muteekamu ssente ne muleeta wano oli omwana namujja mu kyalo ng'omwana bagamba abba emmwanyi z'abantu tazirabako obubiza abubba obuto n'agenda n'abutunda awalala omwana yakola ebikolobero neŋŋamba nga bwe ndi Kampala nzimba ennyumba kandeeta omwana naye omwana bwe muleesi ate afuuse lukokkoba awaka ekizibu ekinene nali manyi agenda afuna emirimu yeyagale n'abavubuka banne bwe bali nange nsanyuke naye kyeyankola sikyayagala nejjajjaawe nabimugamba nemugamba omwana yatambula nemuzaalukuka sikyayagala kubikolobero byakolagamba nti omuzaalukuse agenda sigala mwana nja kuzaala abalala nja kuzaala oyo mwana wansi omusaayi gwe tegujja vaamu omwana si wange ndabika nze nesibako namwesibe kubanga okumuleeta wano yandaga ti ze siri kitaawe era naleeta bulesimu gwakunjagalira mukazi n'omukazi nakkiriza yakakasa omukazi kisinze muzaala kyova olabanga batuuka kwekyo omwana simuzaala agende gye bamuzaala agende naawe tambula n'ensiino sikyayagala kumanya mutambule mugende muve wano wano tewakyali kifo kyo ekivundu kyo kitwala walala tambula ove wano sirina nekubira mu mutima sirina tebaku aisa tolimba genda ewammwe genda ne muno
gende sekulabe sina wendaga bamwe mukamange nyambo osonga fuka ekyokulabirako eri abalala banazaalibwa n'abaliwo n'abagenda okuddawo begayiride sisobola kiddamu ku kino ekizibu kyentuuseeko siina gyendaga muve wano mugende toliza gyolaga siina gyendaga muzee nkutira wano nja kutematebera wano bapoliisi entwala siina gyendaga muzee ngambye muve wano nja kubatematema mwena wano si wammwe tambuloge siina gyendaga bannange siina gyendaga nja kukutematema tambulogende sikyayagala mwalabanga mumuleke mumuleke mutemeze nja kumutema namalirira nja kumutema omwana kyeyankola sikyayagala namuzalo nyamusituka nawe njatandikira malirize noli ayisa twala abantu oba oyagala obulamu ayisa twala abantu nja kutema nawe nyabo gwekisigize wano enyumba nja kumutema mumulekale tepa. Hello. Jebaleko sebo. Kale nyabo ne jebaliko. Kale sebo. Enyabo. Je taata amanya gange nze Aisha najjako kawe uwone mutabani wo kosane mukyala wo. Hata Aisha kiki. Munnange mbadde nsaba kumpulirizaako. Tekuwuliriza kinakuwuliriza obwedde ebyo byagwo. Nedda mukwano si ate njaga nsonga ndala sebo. Nsonga ki? Kakati munnange baŋŋambako nti wakwata era nawe ekyogerera luli nti wakwata kamera n'oziteeka mu nnyumba kati mbadde nkubye kusaba kunfunira ku footage oyo ndabeko. Ekituufu nakiteeka mu kamera naye ebyo kati nabimala sikyabiriko. Labayo mukulu Ddaani nkwegayiridde mbadde nsaba footage oyo abantu bano nayogedde nabo ne ŋŋamba ensiko esooka erabe bye mwakola ne bakkiriza okubiteeka ku mpewo mbadde nsaba mukwano ompe olukusa ompe footage oyo ate muteekeko ne ku mpewo. Aisha wangiseba sikyamanyi ebyo bintu gye biri bambi nyamba sikyamanyi kuddala gye biri. Mukulu Ddaani nkwegayiridde sikyamanyi gye biri kubanga engeri gye nali nga bintu nti stress sikyamanyi na gye nabisuula. Nyamba kanguwe mukubireko enkya obinoonyezeeko sebo. Okuggyako mpozi nga ndabyo ono omuvubuka eyanyambako okuteeka mu kamera ezo naye ndabo baabirina. Ye taata neeyanza ojja kukubirako enkya mpozi ekirala ekirala sebo. Mukulu Ddaani wangi kaakati munnange ekirala bambi wadde ogenda kumpa footage abaana ku lwaki tobasonyiwa ono omwana musaayi gwo Bashiri mwana wo tekigenda kuvaawo. Aisha okomezaawo ebintu byo bambi labayo sikomyawo bintu byange yamba saasira munnange sonyiwa. Obudde bw'okusonyiwa nabwo omukyala ne bwoba tumuziza maka naye musonyiwa bannange awunya takyajja mu bantu. Abalala ku bajja otegeerera kyannuma nnyo omukyala agatta atya omwana ne taata. Kituufu naye bambisonyiwa bw'aba azze neyeegayirira. Sikyalina budde bw'ebyo. Mukulu Ddaani atambule bibye nange nsigaze byange. Mukulu Ddaani labayo bambisonyiwa nze ttaani nyabo. Mukulu sonyiwa. Obudde bw'okusonyiwa bwaggwako. Sonyiwa mukwano. Bankweka nange kati basigale bwe batyo. Wangi nyabo beera bulungi. Oluvannyuma lwa mwami ono mukulu Ddaani okuteeka cameras mu nnyumba ye, bambi kamera zakola omulimu gwazo ne zitandika okukwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu maka ge. Wabula olunaku olumu kamera zaalabako omukyala ono ow'amaka Namutebi ng'ali mu kulongoosa nnyumba bw'alongoosa ku fridge ng'akola emirimu egy'awaka naye nga bambi omwami ye yali taliwo mu kaseera ako. Wabula oluvannyuma ennyo omuvubuka ono Bashir yava mu kisenge bw'ati
poliisi najja omukyala ono yali akolera emirimu gye n'amukwata mu face bw'ati nga balinga abazanya nti akawuna naye ng'omukwano gwali mungi nnyo ogwali kugenda mu maaso mu kaseera ako era oluvannyuma nyo bakwata ekkubo ne bagenda mu ntebe ne bakwata bulungi ne batandika ate okromansinga ne batandika okukwatira bulungi mu mukwano omungi ennyo era oluvannyuma nyo batambula butereevu ne bagenda mu kisenge era kamera y'omu kisenge nayo yabakwata bulungi nnyo nga batudde ku buliri bali mu laavu ennyingi ennyo bw'atyo omukyala n'ajjukira nti oluggi lwali luggule era bw'atyo n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda asobole okuggalawo oluggi n'omuvubuka ono n'akwata ekkubo kateni n'agizaawo ey'omu kisenge omukyala yakomawo bambi ne batandika ate we babadde bakomye ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo anti nga mukyala w'omu maka ali ne mutabani wa mukuludaani mu maka ge musajja wattu ng'ali safari ali mu kakalaba emirimu ali mu kukola nsimbi asobole okulabirira abantu bano eno ababiri era bwe batyo olunaku olwo kamera z'abalaba bulungi nnyo nga bali mu kukola omukwano. Abantu bano balina akamanyiro kangi nnyo anti omukwano gwabwe bagukoleranga mu nnyumba ya musajja wattu mukuludaani era bw'atyo olunaku olumu yali akomyewo okuva mirimu gye n'akonkona naye nga teri kanyego bw'atyo n'ayingira n'atuula mu ntebe nga ye bambi tasuubira kuba nti waliwo ekigenda mu maaso mu maka ge. Abantu bano eno kamera z'omu kisenge mu kaseera ako zaabakwata bulungi nnyo baali mu mukwano era time Daani we yakonkonera n'ayingira n'ayita abantu bano beekanga nnyo omukyala n'avaayo n'adduka n'ajja n'akulisayo omwami n'amulaga omukwano omungi ennyo nga bw'amwagala ennyo bw'atyo n'akwata mbu n'amuggyamu sokisi mu mukwano omuyitirivu ennyo n'amukulisaayo nti munnaye kulekayo omwami wange era n'omwana Bashiri n'ajja n'akulisaayo kitaawe ng'abantu bano ababiri beefuula nti tebalina kye babadde bakola nti buli omu abadde ku bibye musajja wattu nga ate amaaso mazibe wabula nga kamera zo amaaso gaazo tegaali mazibe era buli kimu ekyali kigenda mu maaso kyazikwata mu kaseera ako. Olunaku ate olulala mwattu mukuludaani yalabibwako ng'akomyewo era bw'atyo bwe yakonkona n'atawulirayo kanyego k'olwo yakwata bukwasi n'ayitawo mpaka mu kisenge era akaseera kayitawo katono ddala abantu bano ababiri ne bajja nga beesitudde nga tebalowooza nakulowooza nti waliwo omuntu ayinza okubeera mu nnyumba mu mukwano omungi ennyo n'ajja omutabani asitudde nnyina n'amuteeka mu ntebe ne batandika okukola omukwano gwabwe omungi ennyo ddala bw'atyo bw'omutabani yakwata ekkubo n'asituka agenda ateekeko TV era yali akasituka bw'ati nkugambye abantu bano balina omukisa ate gwali gwa waggulu nnyo ddala bw'atyo otaata yava mu kisenge n'ajja n'ababuuza bwa gye bava wabula baamulimba nti baali bweru mbu baali balongoosa era mbu omutabani yali ayambako mama we okulongoosa musajja bw'atu n'asanyuka nnyo n'alowooza nti mutabani we alina amagezi n'amugayirira mutabani weebalire ddala ozzeemu ku magezi kati osobola n'okuyambako maama wo bw'atyo bambi musajja wattu ng'ali blinded ne abantu bano eno ababiri nga ye alowooza munnange bakola ate emirimu bwe batyo wabula era omutabani n'amutegeeza nti munnaye taata era amuyambirako ddala muyambirako ddala ku mirimu wabula musajja wattu nga takimanyi nti emirimu gye bamuyambako ate mwe mulina okugatta eyandibadde mukyala we nga yegatta ne mutabani we. Nkugambye abantu bano bannange omukwano gwabwe gwali muyitirivu nnyo ddala anti ate omulundi guno eno omutabani yava mu kisenge Bashiri n'ajja bulungi nnyo mu fridge anoonya kyakunywa ng'olwo maama ali mu ffumbiro afumba nga bw'omanyi munnange ennyumba z'ennaku zino ebiyungu bibeera munda bw'atyo na maama kennyini yeesula n'amugamba bannange omukwano nina mungi nnyo waakiri kale mpaayo kakiisi bw'atyo omutabani n'ajja mu kadinisa akawula effumbiro ne dining asobole okutuuka ate maama kye yali asabye mulundi ogwo bw'atyo n'amuwa kakiisi mu mukwano omuyitirivu ennyo bannanga abantu bano baamanyira omukuludaani ono kagambye mu kika ekya waggulu ennyo wabula nga bw'omanyi nti ennaku z'omubbi zibaana zokka abantu bano munnange baabafuna era omwami lwali olwo n'agamba kaggyeyo cameras asobole okulaba biki ebyali biriko ku kamera zino mu kaseera ako bambi yagenda okutuusaako bw'ati amaaso ge nga ye mwana we ne mukyala we bakola omukwano era nga gumadde gumaze ebbanga eriwerera ddala.